Ladies and gentlemen, I am very interested to see all of you here. Wane wa chairman? Wano wa chairman. Wa chairman we wa baba. We wa baba. We wa baba wati. Ani ya mrecording ako ka video? Ka video kange nganze zena mrecordinga nganze. Nga tewali yankase ate nga naye tewali amukase kwogera. Wasoma comments zali ka video yako? Comment nyingi kagenda viral. Buli kagenda sasobola kusoma comment nyingi kulwa comment ezali ziyiko obuyisi. Naye ku bintu ebyebandaga nolaba nemba wano nengenda Masaka nemba ngeze mukono obalira bagina ne bakuba akantu ne bagamba wewane wa chairman we baba wewe nenga tebamanyi n'omuntu sawundi ye wali nyini sound oyo wakola ki wali kati sound eba yiyo nga gwe yakwata video oba bayajjajja nga ye yayogera sound eyo eba yange gwe yakwata video nze yakwata video okusinzira ku TikTok okay kati jajja yali ate jajja esaawa zino zennyini ze twogererako abadde mulungi mpozi abaddemu n'obuzibu kati kubanga navuddeyo wiiki nnaku ngezo nga 3 nga nvuddeyo ng'amagulu gamulumalumamu era saasobodde kukwata video bulungi olw'ensonga amagulu gabadde gamulumamu katono nga nawe womanyi omuntu omukulu kati wabeera yekka like nga tewali bazzukulu balala wabeerawo abazzukulu ne muwala we maama wange gwe bayita Safina Nalukwago waali yabeera naye awo abeera naye najja n'akola ku mirimu n'amufumbira kayimere kale n'abazzukulu ababeerawo nabo ne bakola ki nabo ne bamuyambako kati alina abazzukulu abakulu okusinga gwe muzzukulu omukulu abazzukulu balina abakulu bangi nnyo nyinza okugamba nti waliwo omuntu gwe nsobola okwebaza akoze buli kimu kyera kimujja okulaba mu maaso awo kyakoledde jjajja waali naye nga waliwo abazzukulu abakulu abali mu myaka ngaaga ana bayina jjajja ali mu myaka ng'emeka emyaka gya jjajja nze nyinza okuba ngibuusabuusa mpozi nga bw'oŋŋambye tugenda kukwata ekkubo nkutwalewo okole interview omulabeko ekyo kijja tuwa okufuna amawulire amatuufu yesebo naye jjajja asinga kwagala biki jjajja ebintu byasinga okwagala kati wemba nga tugenze oba nga ngenze n'otuuka nga waliwo nomutira ebyokunywa nomutira akazigo ayagala nnyo ebizigo ebyo ebyokwesiiga sebo oli mukaddanyirira ayagala nnyo ebyokwesiiga ebyo kasukaali bugaadi biki okitegeera kale weebityo abyagala nnyo kati otumanyi wetugenda tumuvuganamu nawulira kufuta mpozi kati ngo naligambye nti amagulu gamuluma kati abandaba bannange oba batulaba ono senior B simanyi kikyakola ki kyayagala naye kati essaawa eno kisinga okunnuma era kyenkolerera essaawa zino njagala funa akagaali kajjajja wemba ngenze nga alina akagaali wensobola oba sobola omusukumira oba biki kuba kati yatandise okuluma amagulu tasobola kutambula bulungi kitegedde esebo eyo kampeni ebadde wagitandiseeko eyo kampeyini mbadde sinaba gitandikako olw'ensonga tulina gurupu ya jjajja the world era bagirimu naye sinaba batekako kintu kyonna wadde ekirowoozo naye bo bangi bajja ne baŋŋamba tugende tugende emaaso ewa jjajja tugendeyo baagala ogende wa jjajja naye amazima olaba senior B kino kankikubuulire alaba tewoba okoze ekintu ng'ekyo ne mukola gurupu ya jjajja weeri uyo jjajja waffe tuli bazzukulu kati n'obagamba bannange tugenda kufuna baasi tugenda genda ewa jjajja tosobola kugamba muntu mbu tugenda gula kino
ekintu ekyo kiba kinkotako ngaggwe adimi oba gwe ayimirizaawo gurupu eyo okola ekiki ekintu ekyo olaba abantu bangi nnyo bakoze gurupu ezo gurupu ku social media ezo abantu batubbye ate babbye abantu akola gurupu n'agamba tukole ekibiina omanyi akoze yeyewaki bannange oli asobola okukugira oba mumaliriza mugambe akyali mu meeting akyali ku ka meeting kalimu nti babbye abantu bangi mu gurupu ezo za WhatsApp babbi abantu bangi lwansonga bagamba tukole ekibiina ne mukola ekibiina ng'abantu naye omala bano badimi be basooka okufuna bwe bamala ofuna nga batandika okufuna obuzibu mbuki mbu kati noba ne biggwawo naye ng'abaana babanja biki ebintu ebyo nze sibyagala kubanga nze bintuuseeko kino ekintu njagala tukikole baŋŋamba mbu tugende wa jjajja naye njagala tukole ekintu kino oba okugenda wa jjajja ng'omuntu yeesiimidde nga yeeyagalidde nze kyenyinza obbagamba omuntu yenna ayagala okugenda wa jjajja tukole tufune bbaasi tusasule transport akola ki agenda omuntu yenna ayina obwongo oba obukola ki obwongo bugamba nagamba atugenda wa jjajja nzajja kamugulire kino nzajja kamugulire kino nzajja kamugulire kino naye nga nze sigambye mbuno tukole ki tugule bwe kino bwe kiti ekyo kyo kyakyansibye era essaawa eno nyini nze nsobola okugamba mbuno kati era bwe nfuna omuntu omu oba babiri nantuukirira naŋŋamba tugende wa jjajja amazima tugenda okitegeera naye nze okugamba omuntu mbuno tugule kino tugule ne kino tugende ewa jjajja bane ekintu ekyo kikyannemye kubanga abantu bonna balina endowooza egamba ono yakoze kino ayagala kufunirako kituufu awo tolimbye kati jjajja ye woba oyogera naye talina bintu byolaba nti byasongako byasinga kwetaaga byemwanditandikiddeko jjajja ebintu nze wemba njogera naye ebintu byasinga okwetaaga yali ayagala ennyumba naye ennyumba kyenagambye nti waliwo omwanyina yakimukolerako ekyo kyo nekikola ki nekikendeerako naye ngaebintu kati nze ku mutima ogwange mbadde era nga bwe mbadde njagala ngende okugenda ewa jjajja ennaku zino ntwale akagaali sente ezo nemba nga sikola ki nga sizirinaawo eyo gurupu ya WhatsApp erimu abantu bameka eya jjajja gurupu ya jjajja eteekeddwa okubeera erimu abantu 10 nga bibiri naye abantu ababeera online bayinza okuba balinga bameka ndowooza nga 10 ababeera online gurupu emazeewo bbanga ki gurupu temaze ebbanga ddene tennaba naweza mwezi kitegeeza yakagendawo ako kavidiyo ka jjajja wakakwata mu bbanga ki saundi empulira ngeruddeoko siya mu lockdown saundi eyo lockdown eyinza okuba badde yaggwaddemu ng'aweddemu nga mwaka guwedde 2023 kirabikaawo wenakwatira odiyo eyo okay kati wajjawo ekirowoozo ndikankwata jjajja ono kuba abajjajja baffe abasinga omutukako eyo gye babeera baba tebaagala kumutunuza mu kamera abamu tebaba na bakwano baffe abamu twakula tubatya wajjawo ekirowoozo nogaa jjajja kamutunuze mu kamera ekirowoozo ekyo kijja kubanga nze wemba ngende wa jjajja neekweka kikyogamba wekweka ngambe mbu jjajja asobola okuntegeera kati nkolawo enti gamba kaba kalinze kansookeyo abeeno kumbe oli omukazi jjajja agamba mwami kawe kiza mbadali abeta kiza koze siyenze egamba sikulaba oba kati vidiyo ezo soko mbe ku simu eyo kati kankulage waliwo ka audio kengenda okulaga najja nali ku piki kati neŋŋamba kankole ki kamutizinge nensooka mpita najja nali taddeko elementi njagala owulirize bulungi nali ntaddeko elementi kati wetekako elementi
Genda kwa account yo direct tozanya music wa TikTok baja tukoba copyright. Tekaliko. Kali mu simu. Kali ku simu direct. Kale kanonya. Tekali ku TikTok. Kale kanonya. Kakati ni kamera. Kati ndo kubakali wano. Kati akantu ako. Jajjo oyo najja ku pichi. Owulira. Kati wenjija ku pichi nkola ki? Ngoyagala mutisa. Ngajagala omubuzabuza. Najja nenyimirira ku kkubo. Ne mugamba mukadde. Koye. Wanjisebo. Munange mbadde nsaba otulagirirako ewo mukadde oba yali ani nalulya mbuzi. Ndoza kyali awo wekityo. Nga ngamba yambukaawo obuke w'ennyumba ono naye ng'ataddeko elementi okiwulira kati munnange nga ndagirira nga ŋŋenda kati we ŋŋenda mutuufu naye taddeko elementi n'enkomawo kati nkomawo nkyama ng'era ntaddeko ki nkyaliko elementi n'atunuulira bw'ati naye ga amazima kino kyonkyogera ne wetuba nze kennyini ne wooba ggwe siniya B ne wooba ggwe omuntu ng'ataddeko elementi akutuukako nga tomutegedde era ebiseera ebisinga bangi nnyo nze bampiseeko bantuuseko oli nambonga nako naye nga simutegedde ng'ataddeko elementi amazima natuukawo bwe nti ne mubuuza ne mugamba jjajja wagamba tosobola kubuzaabuuza kati nga tontegedde manyi kye yaŋŋamba anti otaddeko kerementi yaŋŋamba anti otaddeko kerementi kyabula ne mutuufu nadda ebbali ne ŋŋamba ono omuzeeyi waddala kituufu nagamba nti waki waddala kikula ebifaananyi bingi naye simanya wano yali azina mukozesa emirimu mingi wali mwambaza gagozi wali mwambaza gago waliwo newe nali nyambadde enkofiira naŋŋamba oba yabuyita atya naŋŋamba ng'oliko obulegeya nimugalo jjajja obulegeya bwe buki buno obuleebeeta koze naawe yagala omwambala nimwambaza vidiyo mweziri ku akawunti yaffe kweziri abatulaba ono ye Commando Official ku TikTok nanyini sound eyo eyajjajja sebo mukulu beeramu eyajjajja ng'atulagirira ewa chairman we bawaaba ne sound eyo yatambula ennyonnyonyo bangi mugikozeseza mu video zammwe abamu temumanyi na gye yava bangi mugikozeseza mu bintu byammwe ebirala eyo okwongera okutumbula komedi wammwe gwe mugezaako okusalasalamu but sound yono mukulu ye Commando Official Commander with K mu Luganda official ku TikTok. So atunyumizaako engeri gyasangamu jjajja n'engeri gye bakwataganamu. Kati jjajja we mukubirako simu bigambo ki byatera okukozesa? Jjajja we mukubirako simu atera okuŋŋamba ebigambo bino ti mwami ŋonkyaye ojja ddi okundabako jjajja njija ebiseera bisinga nsooka ne mugamba jjajja kuleeterayo ki n'antuma kyantumye wantuma wemba ninamu nenkifuna nenkiteeka ebbali nange nemutwalirako emba ninawo nenyongerezaako kati waliwo jjajja oyo ng'ovudde ku chairman we baabawa waliwo oluzungu lwayogera oba amasaza oba waliwo biwuliddeko wagalabako kati ate waliwo weyayogerera oluzungu ate ako katambula kasinze newa chairman weyagambira simanyi yagamba I'm very ready to see all of you here. Nange nekinnemu okuvuunula. Kati yali agamba ategeeza ki? Yaŋŋamba lwenzirayo ng'ali bulungi agenda bivuunula. Jjajja naye. Kati yagamba yagenda ku ssomero. Wabula ekyoku ssomero syakimubuuza bulungi kubanga
ayogera enzungu nyingi kubanga waliwo video gye nnina yagamba mbu simanyi bedi ekitanda ng'abivvuunula ebyo yagamba ate yasooka nagamba ebyo nno kankuvvuunulire bedi ekitanda room ekisenge kale bingi nange sawola bikolaki bimalayo yesebo nkitegerekeka kati mbadde njagala tubanoonyezeko ono ku luzungu oba ku masaza kale osolo gapopula eyingiramu bwegate kali mu music yes bulijjo mugamba mutamanyi kwogera masaza nga nammwe muli eyo temugamanyi soko babogereremu amasaza ga Buganda obwakabaka bwe Buganda mbwawulamu amasaza 20 ge gano kyaddondo kaggo kyaggwe Ssekiboobo Bulemeezi Kangaawo Buluuli Kimbugwe Singo Mukwenda Mugerere Katambala Mawokota Kayima Gomba Kitunzi Bisujju Kasujju Buddu Pookino Mawogola Muteesa Kabula Lumaama Okikamuswaga Buganga Zikiyimba Buweekula Yaga Kyambalango Bisiro Mugema Sesekweba Obumanguubi kati mwejjajja mumufunako obudde oba kati nga gwe omwabeererangayo mwafunako obudde mutulakaawo n'abasomesaako ku byamanye byayita jjajja oyo musobola otuula n'abanyumiza asobola obbanyumiza naye ennaku ebiseera nze wentegeredde okubeera naye ebiseera ebyayita ebyo tabyogerako nnyo kati ayinza kuŋŋamba ekintu kyayinza okukulembeza yeddiini era ye osobola n'omukubira essimu ye teyeebaka osobola n'omukubira essimu ng'ali mu kusaba n'obeerawo n'agamba kati essaawa yakukola ki yakusaba bambi okay abatulaba tunaba tufunye omukisa jjajja oyo tujja mufuna wano ku kamera yaffe abanyumizemukko n'obuzo bwemanjagala omusoyasoyamukko atunyonyolemukko atuwabulemukko atutangazemukko bagamba eriso ly'omukulu ate ye byalabye bingi nnyo ffe byetutanaba kulaba ayinza obutatugamba byonna fine naye oba olyawo ebimu wabitugambamukko biyinza okubako nekyebikyusa kati awo mwakola abazzukulu bameka abaayita mikono gye abazzukulu bangi nga mulimu n'abantu b'oku kyalo besobola kugamba nti no baali boyo bati abazzukulu bangi era ne kaakati bakyabeera nabo bangi yesebo kati teyayomba ng'omuleseko kamera vidiyo eyo waliwo vidiyo gye nnina nagenda nenziramu nemukwata nemugamba jjajja yogera bwoti yaŋŋamba sijja byogerayo luli kyewankola ndiwa abandi na mumawanga gaawa jjajja waŋŋamba okunjogereramu oluzungu sijja kubyogera yogerayo oluzungu ati bawakana mbu si eggwe wakyeyamaani wankola bubi nnyo ndiwa nga katambudde kagenze naye ate okumanya nga mugezi nasooka ne mugamba jjajja luli wayogera bubi gulira we wayogera makye yaŋŋamba saayogera bwentyo konze wayogera otya nagamba ewa chairman we wabawati wagamba otya wagamba otya nagamba nti ewa chairman we wabawati olimba se wagamba mwangamba nti nagamba nti ewa chairman we wababa siwe nayogera wayogera otya nagamba nti ewa chairman we wabawati nonziramu emirundi egyo jjajja yeetaaga kulabako jjajja yeetaaga kubeerako naye kati gwe abantu webakusanga abantu tebakubuuza nnyo jjajja oyo abantu bambuuza nnyo era buli muntu alina enamba zange bannange bambuuza tugende wa jjajja nze baŋŋamba n'okuŋŋamba bwe muba mugenda ntegeezaako oba nkubira kinyinza obutasobola nfune kyemukola ki kyemuweereza oli kyamuweereza otuba tugenda mumutegeeze afune kyekola ki kyemuweereza naye bannaye baganda bange mbadde mbasaba kati nga bwe tulina omukutu ogwa jjajja oba nga olina connection ne mukulu ono nze oyinza obutandaba n'olaba omukulu ono siniyabbi
tugenda teke namba ku screen yawo namba yo esebo yenna ina kyayagala anyumirwa awulira nga kimukwatako ngandi agadde okuba kyawayo jajja enamba ejja kuba ku screen yawo ne waba ayagala kugenda wo tugenda naye nze kyesagala kugamba omuntu omuteka kuki ku pressure ebino si byampaka gwowulira nga onyumirwa jajja ng'owulira nga omutima gukugamba olina kyewandyagadde okuwaayo abo betwogera nabo tetuli wano nti oba tukutadde ku nninga nti sonda yabo mpola nti oba sonda no gwolina kuba ng'oyagala ng'onyumirwa ng'owulira kisaanidde owaayo obadde ongamba nti osanga abantu ne baŋŋamba tugende ewa jjajja ne mbaga bannange okugenda eyo osipeninga sente jjukira oba olina okufuna amafuta olina okuba nekyomutwalira naye ekyo tosobola kigamba abantu kubanga nze bwe ŋŋama mu ntegesi mba nensobodde kiwekiri naye nze nembaga bannange awulira ng'ayagala kugenda nga gwe mukulu siniya B oba DJ siniya B oba MC siniya B byonna ne bimpadde byonna mbikuwadde oli nakugamba siniya B nkwagala jangu ogenda onkubire e Masaka nkutwala nga nzize nenkugamba nkola ki nkutwala nitukola ki netugenda naye wemba sigambye mbujja tugende Masaka mba sikola ki otoyinza kuntwala sinza kulala mba siteekamu naye ate bwemanja gadde nkujjayo kati bwemba wano nenjogera ekigambo ekyo nenga bannange mujje tugende ewa jjajja ennaku z'omwezi bweziti oba ku lw'omukaga tugenda wa jjajja kitegeeza ngenda kuteekamu kyesaagala ate naye nekyesaagala kugamba abantu mbuno mujje tugende tusonde sente bweziti tutwalire jjajja kyeyagalire nze baŋŋamba bansanga ne baŋŋamba ne bankubira essimu ne bateekako ku WhatsApp munnaye tugende wa jjajja naye wonooba ogende wa jjajja ŋŋamba jjajja nze sijja sobola nfune kyemmukola ki oli kyamuweereza ne mugamba weteneba kituuse nja kugamba yensonga eyo eyankoza gurupu ne bakama bange abaliko badimya abaliko nabo kati mukulu siniya B ne kino kankiiseewo mbadde nsaba onoonyeza naye nange kankusabe mbadde nkusaba ku gurupu obeereyo era nze ngenda funa ekifo kyengenda okukuba kubanga nze siinayo kifo nange sandyagadde nnyo mpe kifo kubanga n'obuvunanyizibwa bwa jjajja nga bwewakirambisa bulungi nti bwakyeyagalire so tisaagala kizimbewo nnyo nti otekayo abantu n'obawa ebifo nseze nga bagaba era beesimbawo ne babalonda olw'olugendo olw'ogenda okulambula ku jjajja kyandibadde kyeyagalire nga actually ayagala ogenda okujoininga group ekyo step esookerwako group ya jjajja ekyo kiri wanakyewa eri ng'omuntu abeera ayagadde era ndowooza avunanyizibwa okunyonyola lwaki omuntu yandiyagaza ogenda ki okujoininga WhatsApp group eyo then ekyokubeera mu group mulinga gwe tojja koowa kubeeramu ku lwa jjajja ekyo nakyo ovunanyizibwa bulala osigera bulungi so sandyagadde nnyo abantu balowooze nti tubeera mu group ya jjajja nga batuwa n'obukulu nti okubeerayo oba eri waliyo oba n'ekyokufunayo no so kyenvadde ngamba nti sandyagadde nnyo nzo nangirireko mpa bukulu okubeera mu group njagibeeramu toyanziza sebo era nzomu kwaba bandyagadde nnyo lindako waliwo kyembadde nsaba oddemu emboozi eno wookomye mbadde nsaba ogiddemu okubeera mu group ya jjajja nze sirina buzibu mane tuli ku live tuli ku video eno naye mukulu wa TikTok nga nabagambye essemu temuvaamu nga okubeera mu group ya jjajja sirina buzibu kugijoininga naye saagala nnyo abantu balowooze nti bwe tubeera eyo nti tugaba n'obukulu nti oba tulina bye tufunayo bwanakyewa gwe okusalawo bw'oba ng'onyumira emboozi za jjajja
bw'oba oyagala okubeera mu group ya jjajja. Era kusalawo okwo na mutima gwo oba owulira nga olina kyewandyagadde okuwaayo jjajja. So si katala, si kukakibwa, si kulumya muntu by the way. Kweyagalira just. Yes. Ogambyeko no kugambako emabegaawo. N'ogamba era woli ogenda ewa. Nze wendi okubeera mu group ya jjajja bwe kibanga kyetaagisa. Era nze omu ku bandyagadde nnyo okugenda okulambula ku jjajja. Kituufu. Tweyanziza ssebo tweyanzeege. Kati jjajja ono omulaba alina ebintu bingi byasobola okukubulira. Era amagezi gayina nze simanyi oba Mukama yamutonda atya. Wakulabako mulundi ogwo osobola kuddamu omubuzabuza aba akujjukira ebbanga lyonna. Era nze era nze kolo we namukakasa we nagenda n'eremeero nti tebakubaako yali kuteredde nako kubanga bye byonna okuteekako elementi nga mugezesezza ebbanga ng'akulemye nga nnemye ng'ategeera naye koolwo yakagwamu naye ng'era nagino laba nga nze ndi mu nsobi yali mutuufu nkitegeera awo yesebo kati waliwo otannyonnyodde bulungi nti bano abantu b'osanga eno basinga kwogera ki ku jjajja abantu abalabye jjajja ku TikTok oyo. Nze ne wenva wano waliwo olunaku lwali lumu nagenda e Kampala. Yesi Kampala tunyumye wano Entebbe. Waliwo lwakatale nali ntambula nze manyi ntambula biki mu katale mwe najja nambongako nangamba nze nkumanyi nnyo koza gwe tomanyi jjajja ali atya. Nengamba naye Katonda wange kati nze kakubulire essaawa n'amazima mwentambulira bwenti nze kikyayinza kulumya muntu amazima bamanyi nali e Kampala mu Wino omanyi nze wentambula olaba ngondaba nga wenfaanana ndowooza byennyambala newano nyambaddeko bulungi nyambadde kabaka naye nze waliwo wentambula nga ndi mu byange ogenda kusanga nasangako omuntu nga bali mu kulaba ka video ako saanyega nasirika ola nengenda nalina kyali wange gwe ngenze naye nengenda we twali tutudde yali agula firimu ng'ageza suubula firimu ezo music ng'abayaaye bali mu kulaba olwo bali balaba luzungu basoka anti omanyi napiininga akakakyeyamaani kati bakanyiga ndowooza n'agendako naye nolaba bakawulira bali mukawulira nensirika ono gwe nali naye nemusunako nemugamba lira nga tebamanyi mbu nkola ki wendi ino yabagamba ataddeko oluzungu olwo lwa jjajja nentambula netuvaayo bwetu nemugamba naye olabye kyokka tebamanyi nti mbaddewo naye nange simanyeze okitegeera bw'okwata kiripu eyo wali okyali mu kyalo nkakasa owa jjajja wajja uploadingira eyo oba wamala kudda eno namala kukomawo ngenda mu video zange zokutte zenkutte nezennina n'olondamu eyo nennondamu eyo n'ogiwanika waggulu kati wamanya otya nti kati yekubye mukuba esimu nogiraba webera online webera mu nsawo message oba oziwulira nagamba esimu ebadde ki vibrating kadde nagamba esimu yange efudde wali tokirabangako nali sikirabangako sound video zo zakubanga mu views meka ndeza kale zali zikuba 10 video je nasokako okulaba eno yakuba emitwalo aga emitwalo 5 oba kiyita 500k ndako emitwalo 5 ndowooza kendako ndabe ndowooza bi umanyi naye simu sokendeza doza jayimba sokendeza doza yao kati jinonye kati nasooka nenjija yesimu ngambulira esimu buli webeera okuchikuchi
Kati nengamba esimu eno kalolaba kati olengera wano ewa chairman we baba wa 5,9,9 kati andoza eyobulegeya njiraba eyobulegeya kati eno yine yafene okiraba kati video togiraba yasoko kuntunda n'entunda naye ekyasingira ddala ekyakulembedde yeriwa yeno asi yeno ani oluzungu ndako etwaka yindako oluzungu lwe lukyasize naye nange zannemu okusoma iyo erimu M yaweza milioni iyo erimu M yesinga naye ate abasinga bamanyidde kuwa chairman awonsegedde kati kuno kuliko comments emeka tugendeko tulabe kuliko comments 15 ndoza zikyeyongera kati bwogula bote simu yo comments zisinga kujja ku video ki eya chairman oba ey'oluzungu kati nze wenzigula esimu nagula TikTok yo bote nagamba nogamba kati bannange bino binsobedde wenzigula bwenti zentekayo ezange sinziraba nebulaba jjajja yali waggulu ngamba yayizulu kati ekyo kirina yeri kyakyosamu account yo amazima ga Katonda bino mbyogera wano ndabika si nze nina content nze video ezange zenina eziri viral nzibalira ku ngalo naye zisingako za jjajja kati ate olaba waliwo video empya zesinnabakuta za jjajja nga jjajja agenda twabya jjajja zesinnabakuta bambi naye mbadde nsaba nga kyongambye ogende wa jjajja ne mu group nkimanyi mu group bajja kulaba oba bajja kulaba kyokoze bajja kuŋŋamba era bajja kwogera bajja gamba mu butuufu kamanda tugende ewa jjajja naye nze kyenjo saba era kyensaba bannange siteeka muntu kugamba mbuno jangu tugende lwampaka biki kati senior B olinga kati olina munnamawulire naye gwe olina ebintu bimeka banne nga bingi nnyo kali simanye ebitiibwa by'olina munnamawulire tosoma bitiibwa nze wendi wano kasawa ali ne mumulaba omuyita senior B bannange naye kyembadde nsaba abanaalaba ekintu kino bannange tewali gwe tugenda kakagenda wa jjajja buli muntu bandi bubi baŋŋamba ogenda kituufu gamazima baŋŋamba naye nange siri bulungi sobola kwata kubugama kuyita abantu amazima tukyogera bwogezi mu tugenda wa jjajja abantu bajja kuyiika sina kyakulyayo sina kyaki ate nga twetaagisa okukola ki okulya no anti kati kiba kitegeeza nti kati nga bwogambye nti olina ba admin boddukanya nabo group eyo nalirowoozezza nti kiba kyetaagisa ne babaako engeri oba ne bategeeza bamemba bali mu group eyo nti kakati tubadde twagala kulonda lunaku muyinza kusobola lunaku ki bamembers ne bateesa ku lunaku then olunaku lwe balufunise ne mubaako enteekateeka gye mulambika nti oba okugendayo kyetaagisa bwe kitu kyetaagisa emmotoka tukenga gye tuba abangi twetaagisa okulya then abaagala okugenda kiki kye mwandyagadde otwalira ku jjajja ekyo kiri mu mitima gyammwe naye olunaku engeri gye tululonze mukiteeketeeke sebo ekyo ekintu ky'oŋŋambye ekituufu neyanzeege naye nga we nasabye emabega nti mbadde nsaba tugende okuteesa ku ekyo ekintu nga mwoli tewali buzibu tugende kiteesaako nga mwoli ekyo tewali buzibu kuba ng'amazima olaba Shabati muyimbi ate wa gurupu mwali mu gurupu nebyo ebintu ndowooza mbimunyumizaako nga wenfuna challenge ennyingi ezigenda ewa jjajja abimanyi mbimunyumiza ne mugamba naye nkuli amatu baani bwe bagamba okugenda ewa jjajja naye siinaaki siinaamu busobozi bugamba jja tugende naye ng'amazima ne mala njogera ekigambo kimu nti tulonde olunaku tugende naye kati ekyo nga kyoyogedde katumale okikwasaganya bulungi nga ggwe mukama waffe tewali buzibu tujja kiteesaako nga mwoli tusobole okukola ki
tunaba abantu babiri obo bataano kubanga nze nalowoozaamu sewo actually kibadde kideeta ne ku kibuuzo kiddako nti omuntu yenna tiktoka yenna oba omuntu yenna ali ku tiktok bw'aba ne vidiyo ng'ekubye kyemba ndowooza nti abantu bangi nnyo ababeera ne bizinesi zaabwe nga baagala okulangira ku akawunti ye wali ofunyeyo abakutuukirira sifunangayo n'omu wadde antuukirira ogamba mbu nno ndi nangira akalango kano nkuwe ssente bwe ziti ebiseera ebisinga na nfuna abayimbi ne baŋŋamba oli nakubira esimu nga tumanyi namba kale namba ya kati erwedde kati byonna biri registered ku ebiri byonna babifuna yes naye wakubira n'abanga kukozesa obukozesa era bangi babakozi bakola bakola kitegeera ne mugamba abiki naye onayotereza kola ki naye nga sinafuna agamba mbuno kwako omutwalo guugwo kola kino yesewo era ekintu kyendi nkikola ku lwange data wange buli kimu anti kati olaba abantu abali ku tiktok buli omu alina endowooza ye naye olwaleero luno abantu bangi nnyo abali ku tiktok okwo baagala nnyo okwefuula abalumirirwa n'ebitabakwatako kati waliwo enkubuuliza nti comments ezo bw'oba olufunye obudomala n'oziyitamuko kubanga abamu asobola okujja mu comment section omwo n'atandika okukomentinga ng'agamba lwaki mubonyabonya jjajja lwaki muteeka jjajja mu kamera jjajja mu mukooya kati abamu ne batandika n'okujajjinga laba waasula gw'okutte content oli eno onyumirwa kubanga balinamu endowooza eyo nti omuntu yenna alina vidiyo ekubye atandikirawo okulya ssente z'abaki abalanga challenge tunagifunako challenge eyo omanyi comment zino ziba nyingi ate olumu tuba nga tulina bye tukwasaganya n'osomako ezimu n'osomako naye kyoyogedde kituufu ogamba mbu nno oli eri onyumirwa jjajja ali mu kyalo nze kati kankubuulire waliwo n'omu yaŋŋamba jjajja tumuleete tumuze mu kibuga tumutwega mu kibuga ne mbagamba banna ate kyembadde ŋŋamba indako kati ojjukira enkuuka kati kankubulire waliwo n'omu yajja naŋŋamba funa looya mbunze nfune ki looya kunze ate looya waaki okimanyi mbaziira tone sawundi yo agikozesa genda maaso owulira koza nga nosona banagiwulira bansindikira ku Facebook kuki nga ngamba mbaziira tone sawundi yagikozesa munkuuka one wa chairman we baba wa biki wamukiriza otyo nebega banange nze sina kyenkola ki kyomanyi sina kyemmanyi naye waba agikozesezza it is okay nze sikola ki okimanyi bwakulyako sente kati nebabuuza sente naye kati naye ekintu ekyo nakyo naye ate nekinkuba wala sibitegeera kati sewo kati ekyo ekintu ekyo kiba kitya olaba tiktok eyo si kyangu nnyo kati for example kati nga ggwe ngaffe abali eno Uganda ne waba nga ali mu America si kyangu nnyo bw'ebanga sound teri copyrighted nga wona agamba nti sound wadidistributing distributing ne distribution company ekola ekyo sound negwayo ku TikTok nti buli agikozesa nti baba bamuclaiming oba toyina buyinza ku sound gwe bova nokola bukozi sound yo nogisula bot obanga wona agamba nti okutte kamukene nokanika ku kituli ky'obuuka oba no kateka waggulu oli w'ekinyonyi exactly ebinyonyi bijja ne bigwawo ne bikalondawo ate totukabira nti ate ngenda waabira ebinyonyi byalonzewo kamukene kange osegedde sigamba nti abantu abakozesa sound w'abantu abalala nti binyonyi but badengezaako okuwa example nti eno public domain bw'osulawo sound nga freestyle kati tumuyite nti freestyle toddamu kutuwoganira okujjako ng'ogamba nga bw'ogamba nti music mulimu n'abakola comedy waabwe
comedy namu copywriting namuteka ku TikTok nga company mu distributing kati gogenda ku account ye bwate nokanyigamu bwoti nga bakugamba account sound eno eri claimed by ne bakolaga either nyini comedy oba company ya distributing kati yawo omuntu yenna bwakwata sound eyo nagenda nagikozesa ebibye ngaafunamu sente abo bawa dembe kubanga company eno gye wakola nayo gye wawa olukusa ku distributing sound zo ogijukiza bujukiza nti nina obujulizi omuntu ABCD akozesa sound yaffe bo ne bamutuukirira naye kati tosobola gamba nti no buli sound gy'ogenda okwata nti ogenze mu bbaala okutte kati ogenze mu kinyanya okutte music w'ekinyanya ng'akuba abantu bakuba ekikirya n'ogamba nti yadde olina company distributing nti oweeyo. First of all naye basooka ku tracking nga music oli gw'okozesa siwuwo ekisooka ku kivulu ky'oliko si kikyo ekyokubiri gwe wajjewo olukusa olulikodinga mu kivulu ekyo osegedde kati si byangu biwanvu ddala era olwaleero luno omuntu asobola okugamba nti gwe jjajja yakuwa olukusa mu recording ne bagamba ffe twagala kwogera ne jjajja kati gwe n'ovaamu n'odda ebbali kati olaba nti oba oyise vivi kati jjajja wagamba mbuno olukusa nalumuwa olukusa walumuwa nga bamugamba leeta tusomemuwe mwawandiika tulabe naffe we twetaasiza kooti obujulizi bwa kooti teboogera bwogere kitegeeza kati oli waba maama wange nga maama wange nayo nina kuwandiika nga mukwata okimanyi maama we alina okuba n'ebbaluwa eraga nti oli mwana we era anti ebaawo ey'obuzaale exactly kati awo nkulagira nti bandi badde bagamba abaani abatamulaba mu ddwaliro baani abatamulabye ng'amukuza kituufu naye ebbaluwa eri nti oyo mwana wange n'abasawo bakimanyi ne gavumenti amumanyi owandiika obwo kakati sebo mukama wange senior B kyensaba okubuuza kati wemba njagala kale okufuna mu kintu kyenkola oba bwe bakyogera nkikola ntya ku TikTok kiri kyembadde ngezaako okubuuza ku TikTok kiyinza obutaba kyangu nnyo kufuna mu content wo ku TikTok naye engeri ennyangu ennyo etandikirwako erinnya ladde nkubuuza nti wafunyeyo omuntu yenna akutuukirira nga yagala kulanga kubanga nze mba ndowooza ofuna sound yekuba account ye funa following gaininga following abantu bangi ababa bakufollowinga nga basuubira nti ojja kuba ne sound endala bwe zityo kati gwe kiri eri gwe ba disappointing n'otazongerayo oba n'obeera ng'obawa ekyo kyennyini ekibaleese okufollowinga numbers ne zirinnya kati abakugoberera bawera bungi obeera ne bargaining power n'ogamba nti sobola okgenda kati nga tubadde wali nga twogera n'ogamba nti ku social view osobola ogenda ku social view nobagamba mumpe olukusa okulanga ekifo kino nina numbers ate numbers mwetaaga okufuna client abajja wano be bantu abangoberera nga bagamba kikola kitya ng'obalaga nalangira gundi yafuna we bati oba abantu bange bali disciplined okusinziira ku quoted gweteekayo ekifo kyammwe kijja kufuna kye kibayita traffic kati oyo nnyini social view ajja ku account yo n'alaba neyeesalirawo naga sajja na account ye ereka abantu either abalambuzi oba engeri gye tulina nti accommodation abenzi bajja kujja beezinire wano nti oba abe family bajja kukyala wano ku lunaku lwa Sunday bakiringe kati ne bamanya nti ono tumuwa obulango tumwetaaga kitegeeza kati nga wolinako ndagamba nti olinako account yo kuliko ne video ya million kitegeeza osobola okuweza ezo video bwe zityo nnyingi eza million kati omuntu kyangu okwesiga n'olanga awo we wali sente zitandikirako ezandibadde nnyangu singa account ye beekubye oba singa oba olina video ebeera ekubye ekirala kyandibadde kitya nga bonna agamba nti oba ofune nga bonna agamba nti oba abayimbi
abayimbi abo nti bwoba ne sound ekubye kyangu nnyo okupatanalinga n'omuyimbi n'omugaa sound eno mbadde njagala ogiyimbemu oluyimba lino oluyimba olwo ne muba nga eza lulwo gwalesa idea oba nga mugabana ebivudde mu luyimba. Osekere bulungi? Yes. Aha. Oba n'ogamba nti sound ezo gwosobola otambuza omuntu oyo ayogera nga olaba bwe batambuza tengetenge. Gwe n'ogamba nti nga kugeza nga olese enkuka nti kunkuuka eya guno omwaka nejjajja wa chairman we baba agenda kujja babuuzeeko abogereremu ku luzungu then ab'enkuka gwe ne bakookyayo okutambuza jjajja. Eyo engeri yokka awalinza okufunika ssente. Ebirala bino bya TikTok monetization kwebiri naye ebimu tebikola nnyo wano naddala mu Uganda. Kituufu. Abasinga batera ofunamu baba balina akawunti nga teziri mu Uganda. Akitegeeza tugambe manager senior byategese ekivulu. Jjajja agenda kubeerawo tugenda muleeta. Gwe olina okumpa ezireeta jjajja ezomutambuza biki. Kati gwe nyini jjajja gwavunaanyizibwa ku kujja okufata senior byategese ekivulu nti nina jjajja yakubeera sound w'omuteeka kalango abantu bajja kujja. Akitegeeza nali mu nsobi singa natuukirira mbazira tone ne mu oyinza okuba tewali mu nsobi naye ate buli kimu kirina ko time yakyo. Ekyo kituufu kuba kale nze tekyannuma nganze kubanga nze wemba nkola sound zange sikola gama mbunono agenda kunsasula omuntu agenda kunsasula naye kati nga gwe ate bannange webale kujja nonoonya nosalawo okunkola ebirungi weebiti kubanga amazima kati ekyo nkitegedde senior bbi woba otegese ekivulu otegese kamiliyoni nekugamba senior bbi tulete ne jjajja nompa nenya nendeetaani jjajja ne kalango n'abeerako kituufu lwakuba eyo option yeyinza okuba ng'ennyangu naye ate mbimukko wakati bw'otunuulira enteekateeka z'ebivulu ennaku zino tugambe bisobola okuba ebivulu ebiyinza okubaamu abantu abandyetaaze okulaba jjajja bisobola okuba nga bibeerayo kiro jjajja omubeeza mu mpewo obudde obwo anti jjajja ye tumugjayo wali wagenda kukolera amale ki kiba kikola ki agende kiba kimukooya then ekirala nti kati ekivulu ng'ekyo kiraba omuntu asobola okugamba nti ategese nga wonna agamba nti enkudi eri ku beach tojja kujja jjajja zirooba omuleete ku sawa emu ez'ekiro nti bamugambye nti ku stage agendako ku sawa emu ez'ekiro omujja ezirooba egyali nti nno omutwala ku ero beach ku sawa emu kitegeeza jjajja eiza oba wamugjeyo najjo ng'enkudi ya leero ng'oli naye eno oba ng'ogenda keera mujjayo n'osiiba naye eno kati kitegeeza ogenda musibye eno omusibiza mu ebintu biwoggana eri olina okuyingira nga bukyali omubeezaawo bintu biwoggana eno bijira omutima gumu kati sound y'enkodi kubamu akafaananyi sound y'ekinyanya kubamu akafaananyi nga jjajja ali awo nze ddala ngambye jjajja wetuba ng'oba azze mu kivulu nga kiri wano tusobola omuteeka wantu mu ssaawa ye nga kujja tumuleeta mpolampola n'amala okikuba ekintu kye neyejjawo kati n'okukuba ekintu kye kati for example kati twogere ku jjajja kiki kyaba agenda okukola jjajja kati ngaggwe dijoba MC senior bbi oba ki osobola omanyi mumuwadde akazindaalo naawe oli wali mubuuza jjajja omubuuze twogereremu oluzungu Andi kati oyinza bino mbuno bya comedy babigase bugase kyembadde ngezaako okulaga kyekyo kyembadde ngezaako okulaga nti ezo zonna nzikusomedde nga options naye ziriko emitendera oyinza okubeeraawo bwotyo jjajja n'agaana nga ye mu bulamu bwe bonna akuze kutuuka awo talinnyangako ku stage ejjuddeko bantu bwe batyo era nga n'ekimubeezezza eziroobo eyo si mbuno tayagala naye bwe bulamu bw'amanyi
kati ogenda muyigiriza otyo okugamba nti jjajja tugenda nga wali ng'oyogera bisesa gwe abantu bebagala owulira oli serebu kati kankubule mununuzamu kamera eyo ne mubuuza ebintu ebyo aba kyogamba ayogera nga talabye ayogera alabye kiri bwe kiti kubeera naawe wetubadde twogera oŋŋambye nti waddayo kwata vidiyo yokubiri nakugamba ndeka oli wanteeka musimanya ndi mawanga gawa asobola kyogerawo ng'asaaga naye nakulekeramu nti gwe muzzukulu nga atakoyinako buzibu naye nga muli waaba babiri wulira kati nesawole wenkuba esimu asanyuka agamba omanyi wagamba nange kyawankola buli omu ankubira musenga senga twakulaye so tekirina buzibu naye kiba kyakwegendereza nnyo okwekenneenya kwata mpola nakujajja kumuteekateeka si kumuleeta buleesi fwa kubanga ajja kujjaawo ababa balaba baba bangi ajja kwogera ayogera ebintu abantu balemu okuseka nga beeyogedde si bibi naye nga tebisesa naye nga ye ng'omuntu omukulu nga yalirowooza nti oba kyo tekisaanidde okwogera kaakati abagamba kakati oyo temumuzza ab'ebivulu oyo temumuzza ogenda okuddamu otandika okuba essimu buli kivulu kyolaba bagamba lidako tujja kuddira naye ng'obadde gw'osetinze nti oyagala mutambuza then ogwemu amaanyi olaba nze mu ndaba eyange nyange ogenda kwogera kyogenda okwogera naye naalirowoozeza nti wali wensosa okukugamba nti bw'oba ne vidiyo ezikubye kyangu nnyo okufuna obulango ng'otuukiridde abantu tova wano n'ogenda mu Serena tova wano n'ogenda mu bifo bya bbeeyi oba mu bizinesi zamanyi togenda mu Coca-Cola tandika ne ku kyalo eza jjajja kwali oba ggwe kwoli n'ogamba akawunti yaffe ekubye eriko jjajja ayogerayo abantu bamwagala so okusaako obulango obwo buli vidiyo gye tussaayo nga kalango okumwekali ndowooza ebbanga limaze ku TikTok ebibadde obiraba mbiraba then omuntu asobola okuba wa saaluuni ne mujja jjajjiziro bwe gyali ne muleeta ne bamukolako awo enviiri n'owanika vidiyo nga jjajja oba yeebaza oba nga ayogera oluzungu mu saaluuni oba ng'abanyonyolamu ye baakula enviiri bazoosesa olujjo kati bino byuma by'abazungu osegedde nti awe biba byangu ebyo okutandikirwako okusinga wonaga nti omutambuze mu bivulu eyo option weeri era abasinga oboli abo bafunyeemu naye emisosho mingi nnyo gisobola okukalubiriza neyanzige ekintu ky'oŋŋambye ekituufu era ekyo kituufu kubanga olwatukoyogedde n'ogamba oba otadde jjajja mu saaluuni oba wewabeera n'okwata vidiyo ng'alanga kikola ono alabye nga ono jjajja alanga saaluuni akunoonya n'akunyigamu oli wa jjajja banyagala nkolera akaki akalango ekyo kituufu omanyi ate ekyo kituufu nnyo era kyekisinga kati sebo mukama wange kino tujja kikolako naye era nabyo fa nnyo kwagala okufuna content abantu gwe baagala okulaba ku jjajja kubanga n'akalango ojja kateekayo abantu balema okukalaba actually ne akawunti yo balekerawo giraba ku lwaki kubanga oba oliawo jjajja abadde abanyumira nnyo ng'ali mu kyalo eri era nga beewuunya nnyo engeri gy'abeera happy mu bulamu bw'omukyalo eyo omuleete eno oba omutwale awantu wonna awalungi okwate vidiyo ng'ali walungi bali mukolako abantu bagambe jjajja yakikubye kale tunoonye omulala gwe bakuta nimiza gwako kati naye byonna bw'oba ng'osazeewo nga oyagala jjajja afune mu content we ebyokukola mbikulaze byonna weebiri then era osobola n'okusala n'ogamba ebyo si bye njagala nze jjajja muteekako for fun kati gwe wa for fun toddamu kuwuliriza bali bagamba nti ate genda obawaabire sawundi ye eri ku CNN
nagamba nengamba banenkozeeta nengamba mfunero olina mono sound z'aba Nigeria ezikubye okutta ensi yonna nga n'Amerika bazirina mu video zaabwe teyavaayo mu Nigeria nakola tosobola nange era nga yali akikola talina we yeteekateeka nti eno sound yakutunda kabaka wedde mu buggwe naye just ozanyira buzanyizi ku following eyo nogaa naye kati abantu bazze weero mbalina mbakole ntya bawa kababeezaawo exactly so mukababeezaawo awo mujja kufuna n'abagamba manyi abantu boolina bangi jangu onkolere kino olina abantu gikola kino olina abantu kola booti ufune n'abalina ttiimu ogenda olaba jjajja afunye foundation ayambaye abantu abaje oba abaana ki anesomera awo bagenze balongoosa ebyalo nga weyambadde t-shirt ya kabaka booti nga muzambadde t-shirt ng'enkumi 2 za jjajja nga muzambadde mwenna mugenze ku kyalo mukiyonjeza foundation batutaddemu nga kivudde ku TikTok okitegedde gwe tiimu yatandikira ku WhatsApp eno kati ng'efuuse tiimu jjajja nga weeri nga ku TikTok weeri nga Shabati waali okitegedde so kati kyekyo ne wabaawo ebikirala kati nganze wenkusabye wano neŋŋamba nti njagala genda kulaba ku jjajja nga njagala genda na kamera kutuuza jjajja mu kamera anyumye emboozi era mu mbeera yemu osobola n'okufuna omuntu omulala n'agamba nze jjajja mumpe ku channel yange ng'atula ku channel yange yokka naye nga video ze tukola afunako kikitegedde njogera ku YouTube channel sei TikTok YouTube channel ngoli alina channel ye ng'abeerako n'abantu we batyo n'agamba muno yagala nze jjajja mumpe tukola akalagaane tewali YouTube amulala ajja mutunuza mu kamera teri TV ejja mutunuza mu kamera nze kali na content we nze munoonya wenjagalidde nze mu recording awenjagalidde naye video ezibe zetuteekayo nga za jjajja akasente akavaayo jjajja afunako oba oli n'agamba nzi jjajja buli lwenzijja omukwata video njamuwangayo eky'ekkumi oba akakadde oba 2 okusinziira naye nga video bwe nteekayo video tewaba mulala ajja kutekwata jjajja ekyo nabyo bijja ebiri era abakola ebyo nabo mbamanyi era nsobola kuyimbulira kati nga naye kibakitegeeza naawe kennyini owa TikTok baba bagenda kujjako obuyinza okukwata jjajja kati ate bo nga bebakwata content ne bamukuwa ate gwe oteeke ku TikTok yo basi awo mbazi na buzibu ekyo kana kibaawo era nga woze nonoonya kitegeeza kirabika era ogenza okunnoonya ndowooza ng'era omaze kunnoonyerezaako nnyo saagala kulimba nti naadde nkunoonyerezaako nnyo naye nze naadde njagala gwe kennyini kati mu kukunoonya nga noonya gwe kennyini ne baŋŋamba awo yogenda ku TikTok yo eddakiika 2 ojja kuba omufunye okugwa ku TikTok yo bwe nti kwe kulaba sawundi ya jjajja neŋŋamba ono musajja bwe gyoyi yakola eno sawundi nti yooyo ndyokakasa nti ye nga njiraba sawundi kabejja enamba zezo okitegeera era nzibina badde nkunoonyezera tujja byogera lwakuba yo njagadde abantu bategere nti omusajja gwendi naye yowa jjajja owa chairman olwabawa neyanziza nnyo ssebo tewali buzibu neyanzeege webale kunnoonya webale ddala ssebo so olina kyewandiyagadde okugamba abalabi kinaliyagadde okugamba abalabi naliyagadde obbagamba nti bannange tube bumu tuve mu kwerumaaluma nga bannayuganda njagala tube bumu woosanze munno aba muganda wo kyenalisobodde obbagamba oli mutuufu kuba bumu kyekisinga obukulu essebo katwala ensonga ze manyagala okubuuza naye ndowooza ezo nja zikubuuza lulala kuba akawunti yo ejjuddeko nnyo ennyama akawunti yo ejjuddeko ennyo ennyama pozi nejjajja naye tujjako dda olulala nga lwa nnyama etalina gumba oba eyina eggumba zombi
Zombi. Sabo kunyama zombi. Mukyala kalabako namira muganda. Bo bali bogerako. Adi zembu kola. Aha. Nabo jabo kutuchonjo kujja buto nyonyola. Akwagala kufuna atya? Anjagala. Wogenda ku WhatsApp. Wogenda ku TikTok. Gwe nolaba TikTok yennyini kuliko address zange zonna. TikTok eriche. Eri bagita Kamanda Official. Kamanda. Otandika ne ke mu Luganda Official. Yeyo enamba kweziri. Noba yagala genda ku YouTube onfuna. Byonna kweziri. Era YouTube kwoli. YouTube kwa search. Kamanda Official. Era wogenda ku TikTok yange. Wano waliwo amanya, waliwo wensangwa, waliwo namba y'essimu, waliwo ne YouTube. Era wonyigako bwoti ekutwala ku YouTube direct. Nayo kilipi zaje jeziri. Jeziri. Kale. YouTube yo tujagitereza mujja kulaga. Ejo gitereze mutandiko tekeranga ddala content ali serious. Sina buzibu kasa. Oli. Nenga wana jajja wange mwagala nnyo. Nsono mutumirako wano. Mutumirero bakabja mutukako. Buna mutukako. Gwe tuna mukamera mutumira. Bannange amanya agange bambita Kamanda Official. Agakola sente. Naye nganze Kiza Kayondo Jofule. Mama wange ye Nalongo Safina Nalukwago. Tata wange ye Kasaga Vincent abera Lukaya. Mama abera Bulemezi kuchapa. Jajja wange je musembyayo kuboyo wakabi anfudde kikendi. Ne batuuko okunnoonya onna nenfuna amasimu agankubirwa. Gakola jangu wano jajja. Nakaggwa Nuuru. Webale nnyo webalire ddala njala Mukama akuwangaaze. Era abantu be banne mukume bulungi jajja. Naye ng'ennaku wiiki ng'emu ngenda kuba kulaba ngenda kujja ndabe ku jajja. Mutumiddeko nnyo. Neyanzege. Kale. Jajja nange kutumiddeko nnyo yadde sinakulabako face to face, but anytime soon nanfunye omukisa omukulu Kiza ajja kundeeta nkulabeko. So kyekyo abalabi mwebale nnyo ono Kiza tukyali naye nnyo. So anytime ajja kuba akomawo alina ensonga nnyingi zo zalina otangazaako zinadde munoonyeza. Mpitirivu nnyo era ajja kuba ajja zitangazenga. So kati kyekyo subscribinga, sharinga, likinga, weeza muno link eno alabe naye anyumirwe. Emboozi ya jjajja nga bwe mugiwulidde, okwetaba ku mugendo tekukakibwa, gwe owulira nga kyetaagisa. Ate gwe owulira nga tekyetaagisa ate tosiigamu banno omutima mubi abandyagadde. Sirikira ku mutima gwe ng'owola tekyetaagisa, sirikira eyo. Oli analaba nga kyetaagisa ajja kulaba obubaka, tutambule mu maaso, tugende mu maaso. So everyone, big up on yourself, bless up. Wanji. Ate gwe ng'olina obulegeya. Bannange. Yes. Ate gwe olina obulegeya buno. Bannange. Obulegeya? Buno obuli ku mutwe. Ate nange ndibadde n'obulegeya obwo.